Musembere. Sebo SG. Wano maliriza. People power. Our power. Abaye mukulikeyo nnyo. Ekibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuva Mengo gye babadde bakyaddeko bwe bati olukomyewo ku kitebe kyabwe ne bakola press conference okwongera okugayagayamu ku nsonga z'ekibiina nga bwe zigenda mu maaso n'okulaba otya bwe bagenda okwongera okutendekamu abakulembeze mu kibiina kino n'okwongera obbakwasisa empisa kubanga abamu bo batulaga nti basiwuukidde ddala empisa. Sekretary General w'ekibiina ayogedde ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Umbrella is our symbol. Hey! Muchibi, please. Wana Muchibi. Basoke baje. So why not go with the order? Musembere. Sebo SG. Wano maliriza. People power. Our power. Abaye mukulikeyo nnyo ekintu kikubya bulungi mukulu SG baddeko n'abaana abamu abankubya akaama kengenda okutuusaako saagala kateeka mu bangi naye nga kakwata ku baana baffe bano ba foot soldier. Sebo mukama wange jangu oyogere eri abaana bano. People power. Our power. Akaama ndowooza nkategedde ne bw'otakaŋŋamba kubanga gano leero galaze nti ge magye agaddala aga Uganda empya. Mulaze ensi ndi muli magye mutambule ne muva wano ne mutuuka eri era ne mukomawo wano na bidi ekirala ne mwolesa empisa ze batalabangako. Babadde basuubira nti tugenda kugendeeyo tucyankalanye tuleete akavuyo naye eko nti tuli disciplined ffe be bali be bagambako ffe abatakola ki ffe abatagambwako tulina muki tena mwe fujjo naye fujjo eryakabi. So njagadde okubeebaza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era tubadde tutambula nembalaba nenkubira president esimu nemugamba singa olaba amajeego kye gakoze n'angamba abaana abo bagambe enkya ngenda kubeerawo ku kitebe basaleko era abatabbire era olunaku lw'enkya mwenna mbakunga muje ate temujja mweka kubanga tugenda kubanga tuli wano tujaguza olunaku lw'abakyala muje n'abakyala n'abalala okutandikira ddala ku ssaawa 3 era pulezidenti agenda kukola ki kubeerawo wano ababongeko. So mwebale nnyo bannange mwebalire ddala mwebale okulaga amaanyi mwebale nnyo okulaga nti ffe ba people power ffe maanyi ga abantu era buli wamu wonna we tuyise abadde akyalinamu okubuusabuusa alabye nti people power ge maanyi ga abantu. Mukitegeera tere agambayo people power our power. Kasi mu migadde weebale nnyo mbadde nkulaba okomandingi oyo muyaye ava saidi z'entebe eyo jaja Kasimu oyo mbadde mulaba nga abakomandinga mwebale nnyo bannange tetugenda kwogera bingi nnyo kansabe lopu naye ababongeko naye enkya mubeerewo wano president ayogereko gye muli mwebale nnyo. People power our power NUP everywhere bane mukulike wabeene tumusazeeko mu bitimwe by'amaanyi ne muvaayo mwenna ne mulaga empisa ez'Obuganda bane mwekubireko mu ngalo kubanga waliwo eyo aboogera ne boogera kino ne boogera kiri kaakati tubadde tulina okubalaga nti baffe waffe ate nga tumuwa ekitiibwa ate nga tumwenyumirizaamu n'enteekateeka ze zonna nga tulina okuzeetabamu. So twagala okubeebaza kubanga muzze mu bungi emijoozi bali mugikuŋŋaanya kubanga gyo tugiguze kaakati mwenna abali wano buli omu bajja agenda afuna omujoozi. So simanyi ngeri gye tunakikola oba tunafuna omukumu awandiika kubanga gibadde mingi nnyo bakyagikuŋŋaanya bakyagitereeza then gigenda kujja. So kati kye muba mukola
tugenda kufuna lisiti y'amannya gammwe enkya mugenda kujja mwenna wano basi ate by the way enkya bwe muba mujja mujje ne bakyala bammwe kubanga enkya lunaku lw'abakyala wano mu NUP siwewaawo kakati madamu mukwate omukono oguteeke wano bwoti mujje nga muvimba so genda saba abakulembeze bamwe baliwa bawandiika amannya gammwe mwe abali wano betugenze nabo kubanga enkya tugenda kubeera n'abantu bangi nnyo tetwagala ate n'abatazze leero bagambe nti kakati omujoozi ogwayo guliwa abali wano betugenze nabo mwenna buli omu agenda kufuna omujoozi so abakulembeze bo baliwa kakati bwe tumaliriza wano kuba tumaliriza muwandike abantu bano twagala bonna tubafunire emijoozi ate bagende bavimbe kubanga pulezidenti yagambye tulina okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga kabaka kakati engeri emijoozi gyetugifunye tugenda giba olw'enkya naye leero katutegeere so lisiti ezo zikolebwe saati kati buli gwe tubadde naye leero olunaku lw'enkya akwasibwe omujoozi gwe ate tugende tuvimbemuko Ssaabasajja Kabaka naye tubeebaza mwebale kubeera n'empisa n'abadde bava mu layini kale nerezeddwamuko manyi bwe tuwandiika amannya gaffe zikamera ezizuuminga zibeera nnyingi kakati abakulembeze mwina zi groups zammwe siwewaawo kati mugenda kukwatagana n'abakulembeze bammwe mu zi groups zammwe abo abakulembeze tetugenda okukwatagana nabo tubawe emijoozi so temutya buli kimu kijja kuba sitede wali ku sande tusaleko ebulange tudduke emisinde tukolemu ne ku dduyiro n'ababaka bakulembeze bannaye n'abagambe tulina ogenda netudduka mu manyi tutuula nnyo biki embuto nezigira bwe ziti kakati nabadde mbagamba tulina okubeerawo tuwagire obwakabaka n'emisinde nagyo tugidduke musiwe waawo kakati ne bwe tutema ndowooza ntegezeddwa nti kaminiro wota kagenda bayitamu temutya kubanga mutuyanyemu nnyo naki kagenda bayitamu wetegezeddwa temutya siwe waawo kakati ffe katugivuge tuyimbemu ekitiibwa kya Buganda engeri gye tuva e Mengo ani agenda okikulembera ani mukiibi kale ive wi mpulidde erinnya lya mukiibi yanguwa okuvedane lyo lyona line gwanga Buganda lyamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Thank you so much. Zenaimba ntya nesitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Buganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda
People power. Our power. Ajikubye.